abangabidde ebbanga nga nkola video temuwulirangako nga njogera ekigambo kyonna ekikwatagana ku ggwanga lino wentudde sikikolangako olw'ensonga tosobola kutema muti wootudde ng'omuntu ategeera yensonga lwaki sobola kwogera kigambo kyonna ku ggwanga lino mukitegedde bulungi nnyo sisobola kwogera kigambo kyonna ku ggwanga lino kubanga linkuumye ebbanga eryo lyonna abaddewo emabegayo ebintu bina byapeninga mwabiraba n'abatamanyi bulungi nnyo abasoose okulya ensonga zino nga ziriwo mu 2021 nakwatibwa ne mu kukwatibwa okwo waliwo chansi z'amaanyi nnyo okunzizeeka kubanga ebisinga obungi mwabitegeera waliwo chansi z'amaanyi nnyo okunzizeeka naye mwalwana bwezizingirire nesobola kuddaka era ne bibimwakola byonna ebyatuuse okumba nga saddiza waka wendi wano byali bingi nnyo sijja biddamu mu sisitimu eyo buli ekyatuukawo mwakimanya n'okutuuka olwaleero ekituufu kiri nti bankuumye amazima gali nti bankuumye era n'olwaleero bakyankuuma ekibadde kiyombesa diddiggi kiri nti wadde endagaano bazisayininga naye yagenda okkizuula mu buwakatirwa obwasayiningibwako nga bulaga nti omuntu yenna akuumibwa amateeka g'ensi yonna tasobola kuddizibwaka kwe kuyomba okwo n'avuma n'alengeza oluvannyuma nga amaze okitegeera ndi wano bategeeza nti video gye nakola ku lunaku olw'okumeka lunaku olwokutaano ne mbagamba nti ndi mulamu siina buzibu era ne mbagamba nti newankubadde wano nduddewo nandiyagadde okuvaawo lwaki njala bategeeza teri asobola kundipootinga kunziza Uganda tekisoboka njagala mbeere kiriya teri asobola kunzija wano kundipootinga Uganda tekisoboka ku lw'amaanyi gammwe obuvumu n'amaanyi g'ensi yonna tebasobola kunziza Uganda kyensobola obbagamba bakyankuuma wano wabula nga bwe nabagambye nti nduddewo nnyo njagala kuvaawo olw'ensonga nabagambye banyima passport ya Uganda ebisigadde byalo sobola binyumya nga bwe mbagambye kubanga buli nsi erina amateeka gayo n'ebiragiro nenga bankuuma so njala bagamba saagala mweraliikirire nti oba basobola okukola ki okunzizeeka ekyo tekiriyo wabula kyo kiri ekyokunjigga okunzita ekyo kyo kiri mikono gyabwe ate nze ndi mikono gya Katonda asobola okunkuuma njagadde mmanye era mbeere bagumu ekyokugandi bagenda kuntikka tekisoboka tekiriyo buli kimu kiri kiriya ekyabatembe basindika okujja okunzita kirimu interest zaabwe nze ndi mikono gya Katonda ninange ng'omuntu nina okwebereramu okulaba nti ki neekuuma kyenjagadde okukola clarification ku nsonga eyo so gwe nabadde eralikira nti bagenda kuntikka banze Kampala obanze Uganda tekisoboka kyenjagadde mutegere bulungi nnyo wabula nyongero kikkatiza nti wano nduddewo nnyo nina okuvaawo kyendabagambye nduddewo nnyo nina okuvaawo olw'ensonga nti ekite kitava ku ssengejjero wattu kifuuka wankindo amanyi Oluganda obulungi n'odduwoomesa ekite kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo mumpulidde bulungi nnyo so njala bategeeza mubeere temutya temukuwa pressure abanno bo batimba babasindika nga bulijjo gye bali mu best interest zaabwe nange ne mu best interest za Katonda okubanga nkuuma nange okwekuuma okwebereramu naye mbagamba nti wano ndiddewo nnyo era nandiyagadde okuvaawo yensonga lwaki nasindisa obubaka kuba buli muntu yenna ne mugabe muntu yenna ali mu nsi yonna ng'oyagala enkyukakyuka ng'olina any possible way gy'osobola okweyambisa okulaba nti nva wano osobola okubanga ogikozesa okunnyamba era njala kubaza mwena bagezezzaako n'abali mukola okusala entotto mubali nnyo balire ddala mukitegedde bulungi nnyo ekyo mumala okitegeera kati njagala kukiralifayinga kino bwe nazze okwogera statement eyo nagikoze ngeri jeno ebbanga lyemaze nga mbaweereza nga mbawa information nkola forensics nkola buli kimu nga ntasa bannayuganda nange kennyini neekolako forensics si buli muntu agenda okunkubira essimu bampandikira message nti waliwo ddiiro newali nti ngenda gitwala no nange nina okwekengera so nekyo mukitegedde nakyo nkola ki nkimanyi mukitegedde bulungi nti ekyo nkimanyi ekirala ebbanga lyemmaze wano bukyanga nyingira olutabaalo luno libadde ddene nnyo bwe libeera eddene ng'embagambye nti ekiteetezo kyava ku kisenge ekyo kifuuka wankindo nze buli kimu kyonna mulamu bwange kyafa ne Uganda banyima passport bambulokinga okitegeera abadde babuuza nti osobola kufuna katabo ka mawanga magatte process eyo mpanvu ate wano
teri applicable ndi bagamba so kyobulana bagenda buli alina chance yonna asobola gikozesa okukola kola ekintu ekyo nga kimaze ebbanga limonda bidona ku social media emyaka gyonna temonda bakonga asaba omuntu sente obanga ntadde namba wano ku simu wano nga asaba sente kiberangawo lwaki wano ndi mwogezi mulungi nnyo naye amanyi ng'akugamba nti amanyi lumbuye ajja kunyumiza lumbuye yani era kyobula abasinga baga ku social media nti mulambula nti mumanyi ekintu kyonna kiri nvulinga mu sente nti okusaba sente awo nsalako omutwe oba okujja okusaba omuntu sente onsalako omutwe si lwakuba nti nzeetaaga naye sisobola kujja kusaba omuntu sente oba kwetaba mu kintu kyonna kisa sente namanya social media kasito otandika okwenyigira mu bintu by'okuteeka enamba ku mitimbagano oba nga osaba sente basobola okikubisa oba otandika okudiscreditinga nti social media struggle wagifunamu wagikimamu sente nenvumirya neŋŋamba kantambule abantu bonna abali willing abanjagala they can come in my box okunsupport yengeri gye mbadde ntambulamu era njala kubaza bannayuganda mwenna abawukinga video zange zino abaziraba n'abasupportinga mu ngeri yonna mwe mumbezezaawo sirina automatic financial support eva wantu wonna sigirina olitakulya sente sigirina omuntu sekinoomu azze mu inbox yange be bantu abameze emyaka gino gyonna sirina specific fund anti wuno bani no simulina kubanga ekyo sikikola kati bowulira emboozi yonna erimu sente nga bateekamu erinnya lyange toyomba nabo kakkana omuntu gwolaba yoono amuimplicatinga mu kintu kyonna ekyesente ku social media mugamba akuwa akatambi nga nsaba sente oba nkuŋŋaanya sente as simple as that ekitali ekyo abantu mbaleke boogere kubanga baliwo okwogera so kyenjagadde okiralifayinga ku ekyo nti ne badde nkola video yokulokutaano sinnasabako financial support nasabye rescue support ebintu biri byanjawulo sinnabasabako financial support nasabye rescue support njagala abantu bakitegeere okitegedde kali bisigadde byonna mukama yaba alina okukola ki yaba alina okutulamula ku nsonga eyo so njala bategeeza mwenna abansabira mwongere okusaba buli kimu kijja kutambula bulungi so ekibadde baga nti bagenda kundipotinga tekisoboka nga bwe baga nti ekyokusindika amafiya bwokunzita kim best interest yaabwe n'okwagala kuba kati bavudde ku muntu olw'okuba yabalemeredde era buno bakanjala muhuzo bufune nti target yo yakulemeredde kati oyagala kufuna ngeri gyofunamu gadgets zange oba laptops n'amasimu nti oyalafuna sosi yabampa amawulire kati njala kugamba Pascal bwakulemanga okukuula ate togendanga mu nnyanja kuvuba byennyanja kuba Pascal mwakulemye nga tolina katimba gwolabako wano gwosobola okukuula bakulemye togenda mu nnyanja kukola ki kuvuba byennyanja nga tolina katimba kati gwe bw'ogamba nti oyagala gadgets zange kumanya bali amapa information kijja kutwalira obudde ojja kumera n'envi okuzifuna kyenjagala okugamba ekyokubiri bakomere limwe gye muli abakola okwogera ku social media naddala nga muli mu diaspora sinze nzekka buli muntu ayina obuzibu era mwegendereze nnyo gye muliira gye mutambulira bemudiringa nabo target yaabwe kati esoma bwenti nti Uganda ku ground bagineutralizinze kuba bloggers abali ku ground abenkyukakyuka kati ba blogger abali ku social media abasinga obungi bali mu diaspora okuli abaana abali mu Middle East abali mu Europe abali mu Asia abali mu America ne Canada bebafuukidde ekizibu kati comrade wonna wooli ng'okola program ku social media nga olambula ensonga z'eggwanga era ng'ozoogerera njagala obeere mwegendereza nnyo sinze nze kaali mbuzibu namwe muli mbuzibu bakomrade bali South Africa bali mbuzibu bakomrade abali mu Middle East bali mbuzibu bakomrade abali mu Asia abali mu America bali Canada bonna bali mbuzibu olw'ensonga one bajja ne approach ya compromisinga bwe batoganya compromisinga kutiisa bakusetinga ekintu kyonna kye baagala so baganda ffe mwenna gye muli mubeere strong mubeere gumite temutya buli lwova ku mugendo oba ogenda kwonooneka saagala mutye
mukitegedde bulungi so mwenna gye muli muberenga mutegedde ensonga zino mbemenyedde bitundu baganda afa bali mu Africa ddala bali mu South Africa mbere careful nnyo abali Middle East tolowooza nti oli safe naawe abali mu America abali mu Canada abali mu Bungereza mu Europe ne mu Sendra mbere careful nnyo kubanga momo kyakwatiridde struggle bwe mutagikwatirira teragenda gikwatirira ku mutima kuba Museveni center ina nyingi nnyo ez'okuba propagandalist be okubeera ku social media nga baddi meaning ekibiina kya National Platform baddi meaning president n'abakulembeze baffe bogwe mulimu gwa bantu mukola kubanga yensonga lwaki njala kubuuza bwe banga balina Ministry of Ethics and Integrity nga abantu basiba bawemula ku social media day and night nga bawemula lwaki abawemula oba bakola ebigambo ebitali ku mutino magulu tebakwatibwa banoonya gwe comrade ajja nakwata essimu n'oyogera ku malwaliro amabi n'oyogera ku masomero amabi n'oyogera ku kiwamba bantu n'oyogera ku kitta bantu n'oyogera ku kibba ssente lwaki banoonya gwe ne baleka oli omuwemuzi kitegeeza nti oli more important than those abali ku social media babwemula kubanga bo kye baagala babeeremu njagala basigire ekifaananyi mu Uganda Museveni wetutuuse kati tayagala muntu abeere ng'amanyi ayagala abantu bakumire mu kizikiza nga n'omuntu ayogera abafuukira ekizibu gye bali kati tebaagala muntu ayogera baagala kuzikiza buli muntu balekewo bali betuyita ba public nuisance ngajja nakola video nga bali mu kuwemula bali mu kukola emboozi etagattako nga bo tebasobola bavunaana wabula bavunaana gwayogera ensonga erimu amakulu kubanga bakimanyi nti obuusa abantu bangi nnyo kye batanditegedde nga bo babateko basirwala busirwaze kati muganda wange aliyo ng'okola ensonga z'okukyusa eggwanga wegendereze nyinza okubanga olwaleewo nze gwe bataddeko olukongoolo kubanga yo moto yawe bagamba bweti nti bw'ojja olumbuye abasigadde bagenda kutya nti olaba ajja olumbuye ate abasigadde muganda wange njagala kusibirira entanda simanyi ddi ssaawa budde mukama wayinza kunzigirawo essaawa zino okyaliwo ne bwe kiba kibaddewo togezanga n'ova ku mulamwa obuyinza obw'obulamu bwange buli mu Katonda so si ku Museveni mutabani we nkiddamu obuyinza obw'obulamu bwange buli mikono gya Katonda si bwa mutabani wa Museveni oba si bwa Museveni ne bwe banga nvuddewo nga Katonda atuusizza essaawa nga si kyayogera genda mu maaso toba mu kutya kubanga kye watandika olina okukimaliriza tobanga kutolyanga bigambo byo ompulidde bulungi nnyo kati njala bategeeza gwe mulihoze ne taatawo temugenda tola ggwanga lyaffe nga tetusobola kujja kwogera era abantu bagenda kwogera mmwe ekizibu kye mwina kiri ekizibu kimu one era njala tegeeza eggwanga litegeere tetuli mu normal politics gwe mulowooza tulwanyisa ekigambo kye bayita occupation tabeera politics kubeera kuwamba kussa ggwanga mu buwambe balitwale yensonga lwaki bo tebalina political solution bazisolovinga na political issues kati bo solutions balina towards politics one kwata omuntu muwambe mutte oba mu compromising the solutions balina kati tosobola kunga nti omuntu eyita politician ng'osobola okidnapping omuntu nga tomututte mateeka muvunaana n'omutta n'omusiba nga talina misango kitegeeza oba tosolovinze political issues kitegeeza tuli mu deception tulwana kintu kirala mu kimmanyi kye tulwana kintu kinene nnyo kati njala baga ba comrade n'okuva n'olwaleero tetuli mu politics tuli mu revolution wano njagala kusooka kubeera kiriya nnyo baganda bange mwenna betwogere ebigambo bino ku social media mbeegayiridde nnyo njagala tusooke tuyige ebintu bino wammanga ekisooka ekibiina kya National Platform political party erina kuzanya politics ba politician balina kuzanya politics abali mu nkyukakyuka ey'omuggundu aba revolution babeera mu people power era ideologies zaabwe zibeera ndala nnyo zibeera njawufu ku z'aba politician njagala twawule ekitakambagga wakati w'eppeera n'entula njagala tubeereko mu reality
Ba comrade mmanyi mwandiyagadde nnyo ba politician okufuuka ba activists okufuuka ba revolutionalist, but it is impossible. Politician azanya politics. Politics gwazanya ajja kulumya obwongo. Politics gwazanya ajja kulumya obwongo. Ate ba politician basinga obungi bamalaya. Aina sente nyingi gwagenda naye. Kati ba politician bajja kuzanya politics. Era nalabye nga mukomplaininga ku bantu abetunze abetundidde Mukono ne balonda speaker wa NR mu kusinga national platform. Ekyo kiba kikuubye okuyigira ko nti mu politics mulimu bamalaya bangi. Kati otomusubira nti agenda kunganya abantu bagende bekalakase. Blaza, sister, oyo yetunze tomusubira nti agenda kunganya abantu bekalakase tasobola. We yetundidde nga kansala bw'omugamba nti kunganya abantu bagenda kwekalakase asobola. Tasobola. Kati njagala tukkiriziganye ffenna olwaliro. Ba politician tubaleke bakole politics waabwe. Ffe tuconcentrating ku kintu kya revolution. Kuba kye kijja okujjako gavumenti eyo. Yensonga lwaki comrade osobola okujja n'okola video on daily basis nga politician bukyanga ava mu campaign obanga ne baba tabadde mu campaign takolangayo video ekondemi nga bikola bigenda mu maaso mu Uganda. Yensonga lwaki ajja genda okulayira kubanga eyo mandate ye mulimu gwe wakitegedde. Kati njagala tubeere mu mazima matuufu. Politicians mulimba prostitute betuyita political prostitutes bangi nnyo. Temba malya ko budde. Tulina okufindinga way out engeri gye tugenda okunna eggwanga eryo mu nkola endala. Kubanga temulina kitegeera politician asobola okukola ekintu ekikunyiiza ne kikujja ku layini y'ekintu kiwandirowoozezza ekirala. Ate mu bakomrade musomye nnyo mukimanyi nti ne revolution zonna zibadde mu nsi tezikulembeddwa bannabyabufuzi. Zikulembeddwa bantu nga ba bulijjo bebazimbamu omutwe. Abaana ba high school, abaana ba universities, abantu ba sekinoomu bebo abakulembera revolution. Bebakulembera revolution so si bannabyabufuzi tebasobola. Lwaki tebasobola? Kubanga bo bazanya byabufuzi ne political wing erina kuzanya politics. Bwe tunayiga ekintu kino tugenda kuddamu kulumba bantu abo okujjako nga ali dangerous nnyo eri omukulembeze oba abakulembeze ba national platform. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Main target yaffe focus edde ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga ye main target. Abasigadde tusooke tubale bakole emirimu gyabwe kubanga that's what they are supposed to do. Ekyo basobola kibagenda okukola. Politicians are meant to play politics. Bo mulimu gwabwe gwa kuzanya byabufuzi bye bazanya. Kati ffe ba revolution tulina kola system ya kunoonya tutya tujja government ya Museveni mu ngeri ki. Era tetwetaaga bakonforminga ba politicians. Kubanga bwekigwa ba politician agenda kudduka buddusi tagenda kubeerawo. Oputide bulungi nnyo. Bwe tunamala okulaba ekintu ekyo tumala okyekkanya bulungi tujja kumanya kye tuzaako. Ompulira bulungi nnyo. Ekinjala tukitegeere. Kubanga tojja bagana genda kulaba layidde. Ogenda kunyiga wette. Kubanga bagenda kukola ebikolwa go bigenda okujja mu byobufuzi ogenda tijibi n'ebintu by'ebi wachi bimalira obudde tebikumalira budde gwa atasobola kukola kye tuyita search and find ba politician be baani. Bajja kukola nnyo ebikunyiiza ove mu kintu kino saagala ove mu kintu kino kubanga we tutuuse we wali okulya n'okukomba essowaani. Muganda nga abantu bano banyiiza. Okitegedde bulungi nnyo. Banyiiza. Era saagala ove mu struggle akuba nti politician ono yakoze kino. No. Struggle gisigalemu. Balabe bulabi. Bakole ki? Balabe bulabi. Kubanga bo gwe mulimu gwabwe ajja kukyusa statement agikole. Otandika ogwo okutunda bonna ono kyabadde ategeeza kiki. Kuba kati jjukira muli baboofu. Politician agenda kukola statement jokingly naye nga kyayogera akimiininga. Kati otandika okutunda botoge ono kyayogedde abadde ategeeza ki. Ogenda okufuna meaning yakyo kikuggyeko naye nga akyogedde yoyo togenda mukyusa ntegeera yeyeeyo. Don't rely on politicians.
Tuyina kunoonya nkola mpya. In fact, focus ye mugiteke ku president. Bana beofuzi mbajjeko pressure. Temuge bajja mu struggle mpola nga munyiga. Kankweka ekyokulabirako. Wano mwenna bakomere betukola mulimu gwegumu. Kuba kuno kwe mulimu ndaba. Politician chi ndoza ngojeko president n'abakulembeze balinga basatu bana ani yali akubiddeko essimu kwebaza emirimu gy'okola. Nti we bali kuyiwawo omubiri kwogerera ggwanga ni politician chi. Buno baka mujja bufuna bakomere tukola mulimu. Politician chi yali akubiddeko essimu kubanga mu magye ne politics alimu amagye. Kati fe boogera ku mutimbaga tuli ba amagye. You have to motivate your soldiers. Naye kuba president yajja ku platform zammwe na likinga video yo oba na likinga live yo na likinga na mala naabula. Kitegeeza nti akulaba politician chi ajja nakubira kasimbaga kyekyo boy kola botyo. Negwe on daily basis ojja n'okola video. Politician kyajja n'akola ng'ojjeko na mugga. Ne namboza agikola kuba zinyiza abantu. Lutamaguzi semakula uyayogera. Zake ne jore sonyinya batono. Njala kubuza kubetuna bo nani akujala kuna oba na likinga video oba na kubidaka kasimu to motivate you tibaliwo. Kubaye president yayizo kujja ko live zamwe na ateka na likinga na agenda nga ategedde. Era abana akibakoledde ba to motivate them. Never politician they can't nenga ato mulimu gwe mukola. Be bali menti ogukola. Kino kyenkola ba politician balino kikola. Wano nsubira nti buli mwana akola video ngoli mu diaspora wesasulya wifi wesasulya wosula go weerisa go wenywesa lwaki olw'omutima gw'eggwanga nebe tukompetinga nabo aba NRM bali ku payroll eya daily eya weekly eya monthly kyokanga ebayogera tekinawe kiyambira ggwanga okujjako dizimbula n'odinyika. Kati njagala we valuing omanye ki kyodiringa nakyo era omanye kitugenda okuzzaako. Bakomedi bangi bayise mbizibu nakati bakyayita mbizibu. Nenge kibayisa mbizibu ba politician Chaliwa nga bali bate bakunoonya singo bali tewanyamba ba politician kubeera we bali bate bakunoonya. Threat zonna zemufuna kubanga mukuba mission za Museveni. Politician kyakuba mission za Museveni. Oyinza okujja n'owa information eri crucial nga politician n'etajuuliranga nako. N'atava wadde okukola comment ku kintu ekyayogeddwa. Okitegedde kati tuli mu kintu kino ekya corruption scandal kinakubye n'enkiwa ku ttaka. Bameka bavuddeyo okukola comment ku kintu ekyo kubanga nabagambye transition egenda maaso Museveni akyusa obuyinza obukwasa mutabani we. Lwakuba nti public reaction yakyuse kati kintu kyavuddewo. Lwaki kyavuddewo? Kyavudde ku nsonga nti mwabuuse kasita mubuuka ekintu nga bakiyita bakikukifa. Ensi kyali tetegedde nti bali bapromoting ani daily drinking general politically. Kati kikino muyino kitegeera mumanye tudiringa naki. One, okumotivating abaana kintu kikulu nnyo. Fe wano abali mu comment section n'aba posting n'aba sharing n'abakola research ne bazza videos bakola omulimu gw'amaanyi nnyo olumu nga tetumanyi twabyogera ne bajja ne bakola ekintu ekyo. Abantu abasupporting aba comrade kuva mu diaspora nabo bakola ekintu ky'amaanyi nnyo. Owulira bakola ekintu ne politician alemedde okukola omulimu ogugwe. Kati kansooke nkubuuzemu wano nsiba ekintu kino ekibuuza. One, ba politician ya wachimanyi nti ba foot soldier besimanyi muwendo sagala kulima nti manyi muwendo gwa foot soldier. No, sigumanyi. Buli politician bwakwata pichi bili bajaji ze milioni zanga 14 nazisimba ekitebe nagazino bajaji z'abaana ba foot soldier buli omuntu jumwazzemu emyezi mukaaga agenda anoonya akasente.
ba politician betwina 5 plus ne bagula PCP milioni 14 ne bazikwasa ekitebe nenga strict za abana baaki za abana wa foot soldier ajja kulwanirira struggle mpaka kuwulira bubi neno ne during campaign foot soldier yiwanga uno omubiri n'abala bali makomerero abana abo abala bafudirwa abasajja abo but they can't come out to defend bamaze okulayira bwe balayira wasanze foot soldier no mukulayira wasanze foot bazira abana baabwe bakazi baabwe banganda ba foot soldier bali luddawa njagala ndeetereyo meba parliament yarayidde nga zira ba foot soldier basatu bwe mwali munoonya obululu campaign president bamukuba tia gas musajja bamukola buli kimwe n'ennyumba ne bagimenya waali taliwo yawanganguka bwe balayira bali munoonya mulimu kuba obululu obwo kwaliko omukazi we kwaliko abaana baabwe bali abadde mu kulayira mu famire zaabwe be babaddeyo kubanga tebalina mutima gwa struggle omuntu alina mutima gwa struggle mula mugenzi Sagirinya ebintu byakola mu kabanga katono nnyo mukama muze mirembe kyokka bagambo yali teyasoma nenga akola exactly buli MP kyalina okukola kino njala kibagamu ba politician abaana bana boogera ku mitimbagano n'abantu abasupportinga struggle eno abali mu diaspora bazanya party nene nnyo gwoyinza okuba nti kati ofuse MOP nenga live stream zonna eza covering president ng'omwana yakosa data yava mu diaspora nga tomanyi you are MP now tokolanga de video kobaza abantu ba diaspora tokolanga de video bakijjolo kyonna kuyita baana abamawuli tiimu ya mawuli yonna yali ku konvo ya president ogigenti bannange kale mwe mbawaddeyo board mwegende banoonyeze ssente tiimu ya mawuli yonna eyakavalinga president abamu badduka dde balina mbuwaŋŋanguse ngenda balangira olwaleero tiimu ya president y'amawulire yonna yawaŋŋanguka almost namu tetumanyi gye bali bacomrade mwalayidde tewaliwaddega nti kampita abaana bano atisiti tiimu yonna tugule boda bbiri beyambeyambewo n'abaana badduka basinga obungi badduka naye temusobola ddoga nti bane muyiga okusiima kubanga singa kankubuulire singa si tiimu ya president y'amawulire n'abaana abali ku gurawundi abaakolanga amawulire mu bakyali singa babattadda mwenna era singa temuliiwo ne muganya kati kankubuulire omugaso gw'aba foot soldier mu NRM teri muntu agenda ku lale ya NRM nga tebamuwadde ssente teri muntu ayogerera NRM nga tebamuwadde ssente negwe musajja wattu omwana n'aleka amaka ge n'agenda bawiiki ku laale ng'ewaka talesseeyo mmere n'agimalako nga alwanirira mmwe abamu bawaŋŋanguse nga balwanirira mmwe bali makomera balwanirira mmwe naye nga tosobola kukwata wadde akasooka omukiro katolema mama Edi Mutwe okatole tata okatole mama Ashrafu kivu ani bonna bakomere bali makomera nga tosobola kukola kintu ekyo kikyamu era ogenda okulaba bakomere bagenda makomera be bakomere baffe bafuutuso gye bagenda okulaba okujja ba MP abatonotono abasigadde bonna tebagendayo kitegeeza abaana balina omutima n'okubasinga abaana balina omutima okubasinga kubanga bakyali mu struggle nakatira nebakati okufa kw'omugenzi Honorable Ellen Nakimuli bafuutusoja bakola omukolo ogwo gwonna tekulina omugo basasula ddego bagulira amazzi wadde okukola ki bagenda lwakwagala negenda ku mukolo gwakalango gwabadde yafudde accident ategerekese buli yabadde almost bapangisiza mupangisa okugenda okubeera ku mukolo ogwo naye era waliwo abayambako mwe balinyo mubalidde ddala batono abayambako mwe balinyo mubalidde naye batayamba nga mwesede gwa naggamba mukama ajja basasula ekyo mukitegedde bwe malo kivaako ekyo kuba saagala kirwako nnyo kukifuula topic abakitegedde bakitegedde kati njagala tudde ku ensonga eno yeruwa
njagala tufokasinga ennyo ku bintu ebiri mu kukolebwa olwaleero. Era ngenda basaba comrade mwenna nze ng'omuntu mbagambye tebasobola kunziza Uganda. Wabula njagala kuva wano kye mbagambye kyokka. Era nyizo baga nti ndi safe tewali buzibu basobola kunziza Uganda. Ekyo mukitegeeza ensi saagala muntu yeeraliikirire. Wabula ndudde wano okukola ki nina okuvaawo. Ye statement gye nayisira gye njogera okuyita. Wabula kye njagala tusooke tutegeere nti embeera we tulaga yakafandalinga eddali obukadde etya. Transition oba okukyusa obuyinza kugenda mu maaso nga batuteeka mu diversion. Okukyusa obuyinza indirect kugenda mu maaso nga batusibya akatambaala. Kye njagala tufokasingeko. Ekirungi mwanyambire mukuba ekintu kya corruption yabaddemu ku part of the transitional mission ne mugikuba. Abatagitegedde munnange sibanenya nga bulijjo abatategedde kintu ekyo sibanenya kubanga ffene ntegeera si yeemu eri abategererawo eri abategeera enkeera n'abanategeera oluddako wabula abategedde ku kintu kya transition nga kiyita mu corruption mukitegedde bulungi nnyo ne byakibaddemu musigale nga mukikuba. Teri wano muntu wagenda kukkiriza basajja abo kukyusa buyinza nga tetuyise mu constitution. Tekiriyo. President Jali ali mu kufumba byonna byafumba abirina ajja bitubuulira. Era ekimusirisiza kintu kikulu nnyo. Saagala muteekeko pressure muleke president akole byalina okukola budde ajja tubuulira. Gwe tolowooza nti effuja erimukoleddwako asirise. Amanyi Sentamu Robert nkiddamu amanyi Sentamu Robert gwogoba omumanyi kufujja lya mukerwaka bayinza ogenda nefujja eri abasajja kufujja lye bamukozeeko bayinza okuyitawo nefujja eyo ne bagenda bugenzi bwe batyo tekisoboka. Teekawo gano abiri ekyo nkigambye kufujja lye bakoze ku bannayuganda tebasobola kgendayo batyo. Teekawo amaaso abiri ekyo nkikubuulidde. Naye ekibuuzo kiddayo gy'oli weetegese otya kikyotegese. Weetegese otya kikyotegese kyekibuuzo. Buno bakanjala busindikira n'abali mu National Reverse Movement wa NRM. Mmanyi mukimanyi wakuba mukyatidde. Kambagambe ebigambo bino. Museveni yabalimba okuva mu nsiko n'abafuula bawomba tuutu. Assa abantu bammwe bonna bwe mwazirwana basaanyizaawo. Essaawa zino agenze atta buli first born ow'omukulu yenna mu gavumenti. Nga ne yasembeyo okufa yabadde wa mwana wa CID boss Tom Magambo. Omwana we bamusanze mu Sunipunga afudde mu Amerika. Waliwo ekibuuzo kyange. Bwe mwali muteesa mu nsiko okuwamba eggwanga mwateesa nti agenda fugako emyaka 5 ba 10 aveeko buli mwafuna obuyinza. Kyatuukawo nti nedda biki ebiriwo afrontinga mutabani we. Bw'aba afrontinga mutabani we lwaki muwadde nnyo Museveni eddembe? Lwaki muwadde nnyo Museveni eddembe basajjammwe ne bakazi mmwe? 1. Mwagala tugamba nti mu Uganda yonna Museveni family Museveni eno okufuga eggwanga eryo kutufiirako. Gwe natta omwana we asooka n'akuttako n'owokubiri. N'akuttako asooka gwe ng'osirise. Kyokka yazimba kizeezengere kyayagala kifuuke president. Kati kankubulire embwa ezaala mbwa bw'olisanga embwa ng'ezadde embuzi wasaanawo okunoonyereza sayansi agamba ki kikulekule kya kika ki. Bw'abanga Museveni atuttidde emyaka almost emyaka 6 kati ate ng'ono ye obutemu abutandikiddewo nga tannagenda buyiza agenda bakola ki bw'abanga abututte nga mwebasi. Mwagala kunga temuli mbasajja na bakazi basobola kwenganga kisajja ekivubuka ekyo ne bakiyita before yabadde programu ya leero wadde nsose kuyita wala. Mwagala kungamba Museveni abatidde ba first born nga mukimanyi nti waliwo 50 year Toastmaster program ey'okutwala Uganda nga Museveni afrontize mutabani we gwalete sawa. Mwagala kungamba temulina mandate oba gati zisobola kutta muhoozi mu basajja bali mu gavumenti.
bubanga embwa ezalambwa bubanga embwa ezalambwa kiche musirikidde kye mwagala kigende maaso mwagala kungamba temuli basajja na bakazi mu maje oba mu Uganda basobola ganti ekkomo likome kufa Museveni yesiga ekintu eki yesiga mutabani we tayina mulala bemba mwagala kuyimiriza fujjo fuga bya Museveni oyo omwana ayina okubanga taliwo manyeno video agiraba ekyo nkiba ne bamunadda simanyi mugenda mu bbubu ya kulonda that is total nonsense point iri clear okumalawo ejjogo lya Museveni ne 250 master program oyo mwana alina kubanga taliwo temwagala kuwulira mazima nenga bagambye byonna mukola simanyi muliruddamu politics wammwe mukimanye nti omuntu omutuufu alina okukomekereza tusidana sitemulina kujjawo omwana oyo kasitaava Museveni talina solution naye mutandika okwebakiriza oyo omwana agenda kutta omukwomu tolaba nti asaba ne benkyuka kukyuka 2019 nakati agenda kubatta mwenna omukwomu mwenna agenda batta omukwomu nga nabattaffe nga naba enalemu abatta ekyo kibabagambye zino video abage mujja zimiranga panada mujja zisangayo okuyimiriza ejjogo etoomi obukokkoliko bwonna ku ggwanga Uganda target mukimanyi ekyo bwe kigaana buli omusima kw'ebintu byo onoonye wodde ogenda ogula ekibanja ekyo bwe kigaana ne kibalema buli omu noonya wogenda ogula ekibanja walla eggwanga oliveemu odduke muli balekere waliwo comrade yakoze akatamina bagamba lwaki ffe bannayuganda batufoosinga okufuluma eggwanga ate banyana bayingira eggwanga ne bazaala ffe ne tusigala nga tuli batono ekintu ekyo nakibasomesaako dda nakibasomesaako dda Salimu Sale is nothing nkudda muganda wange Salimu Sale is nothing Salimu Sale is nothing bemba mwagala okutegeera bye bagamba akatambisa akasevinze waliwo ekisajja ekyefula nti kitegeera ekisajja ekyaddira sekandi mbigere kye bayita Sebamala yita ingini ya Sebamala ekisajja kya DP ekyo Sebamala ndi wano okutegeeza Janet Kembabazi yakuba sekandi ku order za Museveni era sente zonna ziwakozesa mu kalulu kali akasooka zaali sente za Janet ne sente zonna zobadde okozesa za First Family kati wavuddeyo tandise okupromotinga Muhoozi ye muntu yekka asobola okukola era ye muntu yekka alina connection all over the world era ye muntu asobola okwogera muntu n'awulira so si muntu mulala Sebamala sebo project gy'ovuga njiraba sente zoliko za State House na buli kimu kyoliko kya State House ongambo tyanti badde mu opposition ng'ate praising abadde asanya opposition goza tuli basiru nakulabye musajja atunga oli awo oliko social media ojoyogera mbwe Muhoozi amanyikiddwa yalina connection alina amaanyi okujjako nga wasomera bwere yita yinginiya kijjo wasoma yinginiya wakugatta bubalubuka positive na negative kumanda oba wasoma nga wasoma yinginiya omanyi kibayita okusoma ng'olina diguli gongamba oti omuntu atakomensioningibwa kuva ku level ya sergeant kutuuka ku geno nga teyakomensioningibwa nga nekibayita geno takimanyi efulu geno tateekedde dde okujja mu public okukola commentary no nefulu geno abeera ku Twitter fulu geno alagira bakwata abantu fulu geno amenya amateeka atagobera amateeka ekimukozesa ebintu bye kubanga si geno olaba n'abaana bakadeeti abali mu magye tasobola kujja kukola post ku social media kadeeti njagala tugende mpola wano Uganda erina bajjeno abasukka mu 30 n'omusodo plus 30 plus generals
bonna baina Twitter handles, baina Facebook accounts, balina TikTok accounts. Njagala ombuulire Jeno Mulagwalirwa byekonga ngate ba Jeno batufu eryakoze commentary yonna eri against the people he or she leads ku social media ojindetebe. Njagala otete ba Jeno bonna abayita mu process yo wa Jeno, njagala otete Jeno omu eryakoze commentary ku social media platforms ngoyo mvubuka wa mugomugambo Jeno. Salimu Saleh taina simu. Jejo Dongo taina simu. Katoa Bwana taina simu. Kati mwabasajja mwa abadde people oko ne banna Uganda. Saako mwenna bali mu NRM. Kibakakatako okuzuula butya muyimirize ekivubuka ekyo before it's too late. Era Muhoozi ndi wano kutegeeza. Kankubuuzi Muhoozi ennaku yo eri mu kwambala. Ate yambadde combat entuufu kw'olina okwambalira. Omanyi ekintu ennyana kibeera mu kibeere. Kino kigamba. Toli politician ate toli Jeno. Lwaki? Tosobola dde okusoma message gye bakuwandiikidde wadde okujja speaking mutwe kitegeeza nti you don't qualify. Ekyokubiri, ba Jeno tebatta ba civilian. Ba Jeno tebatta ba civilians. No. Ate ba Jeno they don't talk. Lwaki? Kati kankunyonyola otegere. Mu nsi yonna all over the world, omuntu ali ku lanka ya Jeno bwajje wantu n'alabika asobola okuyugumya ekitundu kyonna nti Jeno alabiseeko efulu Jeno. Ne president yennyini waaba atya gwe bayita fulu negwono Jeno anywa n'agangayira gwe bayita fulu Jeno baga nti fulu Jenaze ne president yennyini ali mu ntebe atya naye era wono gwe bayita Jeno. Kati kambagambe era kamugambe wandikola ekintu okulumya omuntu n'owonzika ngu yambe muyambekeriza twiti z'okola gwoyinza okoloza nti ywa otiisatiisa bantu oba olina by'okola okutiisatiisa bantu tolina amaanyi. Ago si maanyi. Ba Jeno bwe batuula babeera ba architecture kutegeka na kutegekera nsi n'abantu baayo, so si Jeno awamba atta abantu n'akola ebirala. Kati Jeno ataasoma era ataayita yalina okukola ebintu by'olina okukola ebyo. Naye ba Jeno abaasoma nga bamanyi bukulanka entuufu tasobola kukola by'okola. Okitegera bulungi? Bw'obanga nze atanadde ekisonkole ky'emmundu oba ekibiriiti onteekako amaanyi gweyagala okunteekako mbu ontiisatiisa, muganda wange sitya. Ekyo nkigamba sitya. Lwaki? Kubanga mba mmanya nti nwana ne Jeno atali qualified ali ku level zange. Kuba ne wali osoma na bwa local defense tosomangako magye, wasoma bwa local defense gana amagye weesiba mesibe. Kati njala baga abagundi mmwe. Buli muntu ali mu NRM ne banna Uganda, their main target is Muhoozi Kainerugaba to stop the 50th semester program. Bassa abaana bammwe nga mutunula nga yazimba kintu kye. Basse baganda bammwe ye nga azimba kintu kye. Basse bakazi bammwe ye nga azimba kintu kye ne mutunula. Kati bwabanga Museveni mugamba akoose mugalo monda awete koona ng'akulaga nti waliwo atandika erina akati akaalire gwolooza agenda kuleka otagenda kulekawo. Tagenda kulekawo. Engeri yokka ey'okuyimiriza eggwanga eridde mu reformatory setting kwaŋŋanga kivubuka ekyo. Kwaŋŋanga kivubuka ekyo. Nyongera n'obategeeza
Tweet ze yakola zonna nga avuruga ajolonga wano wentudde. Yali amaze okusoma mu ndagaano ze yakola nga mulimu obwakatirwa omugamba nti omuntu yenna akumibwa amateeka g'ensi yonna tasobola kuzzibwa Uganda n'anyooka. Akonadde sikabagambye bw'amala kizuula n'alyoka anyooka. Kati byategedde kisoboka ayagala mbazijeko gadgets zange asobola okufuna contact. So okufuna contact zange nja kugamba mu ddoboozi lya taatawo. Go and eat your mother something. Tosobola tulisobola. Ekyo njala kigamba. Era akakyakwatiridde gwe kali bwe kati. Yoyo muzeeyo nebisigadde bina tosobola kusurvivinga omwaka nga taliwo. Tosobola. Lwaki? Okulyetinze enmity within the forces ne mu SFC mwenyini. Okulyetinze enmity within the SFC. Okulyetinze enmity within UPDF. Okulyetinze enmity within the political arena in Uganda. Okulyetinze enmity within the borders of Uganda. Kati ogenda kusurvivinga tosobola. Gwe engeri gyowadde olina atolo okuba nti musafaringa from cow mentality olwokuba nti mwayonka nyente kyewadde olina okukola si kyewakoze wakoze vice versa. Ekintu kyewakoze kyakuswaziza nnyo era kikyakuswaza. Tosobola gamba nti okwata nguzi nga n'omukazi gw'obaka ne mbuli gw'owujja ekiwojjolo mubbi. Tosobola gamba nti olwanyisa nguzi nga maama w'omuto mwankanga mubbi. Tosobola gamba nti olwanyisa nguzi nga kitaawo ye ssaababbi. Tosobola gamba nti olwanyisa nguzi nga ne stepmother wo mubbi, basisita bo babbi, ba uncle babbi, tiimu yonna nzibi, speaker gwalese mubbi, deputy wo mubbi, ne mugamba olwanyisa nguzi. Eyo yabadde long move. How far is that move now? How far is that move? Kubanga abantu bategedde baade ba promoting politically. Era wano wenjagala bannayuganda musoke mutegere bulungi. Ekizibu kya Uganda feke nnyini fekizibu. And I can prove that into fekizibu. Lwaki? Bannayuganda tulakinga common goal oba common cause. Gwokimenti mu Uganda eriyo abantu ng'ensi baagivaako. Nga bala ba Uganda bwete bweri bwe inokuba nga tebamanyi na bya politics nga n'okulonda tebakumanyi nga buli kibala bala kibwe ekitibwe kiri. Omuntu yekka agenzaako n'azibuka amaaso ye muntu alinnya ennyonyi oba alinnya ebbasi n'agenda e Rwanda oba n'agenda e Kenya oba n'agenda e Tanzania oyo atandika okuvaako akatambaala oba omuntu agenze mu diaspora. Wabula omuntu ali e Uganda eriyo abantu nga bali comfortable ng'ensi bagirabanga bweri bye basinga obungi. Kati abantu abo kyekizibu kya Uganda. Gwokimenti abali mu diaspora balumuyiwa nnyo eggwanga Uganda okusinga bali mu Uganda. Gw'omanyi miliyoni 3.5 eziri mu diaspora zolumirira nnyo eggwanga okusinga bannayuganda miliyoni 4.6 ziri mu Uganda. Gw'okimanyi abantu abali mu diaspora bamanyi nnyo politics bwatambula n'ebikolobero biri mu Uganda okusinga embaata zaneti eziri mu Uganda. Mukyala nti nkutumiddeko wadde tolunda mbaata. Ekyo badde okimanyi nti abali mu diaspora bamanyi politics ebizibu bya Uganda ng'ebitambula okusinga abantu abali mu Uganda. Badde okimanyi ekyo? Era balumwanye emitima ne bagende bano bannayuganda bategera lunaku ki? Nsi ki gye tulimu? Gw'okimanyi ffe twogera nti nekutta abantu mu Uganda mwekiri nga bo tebamanyi nti nekitta abantu mu Uganda mwekiri nti nekiwamba nti tebakimanyi nti mwekiri nekibba ttaka bukedde batezanye eggulire akubba ttaka tebamanyi nti wali okubba ettaka. Abali mu diaspora bamanyi Uganda okusinga bannayuganda bali mu Uganda. Ekyo bweyagala kiwakanyaako genda okole research sikugaana.
Bannayuganda bali mu diaspora bamanyi Uganda nnyo n'ebikolobere bye mu Uganda engeri gye bagenda tutwala mu eggwanga okusinga bannayuganda bali mu Uganda tebalina kye bamanyi. They agree apart from the few abatene nnyo. Lwaki kiri bwe kityo? Kiri bwe kiti kankikunnyonnyole. Omuntu yenna ali mu Uganda atuuka embeera n'agimanyiira. Omuntu ali mu Uganda atuuka embeera n'agimanyiira ng'ali immune ku mbeera n'agamba yeeyo nze Mukama yankomya wano weewo n'abeera immune. Oyo muntu asooka bagetinga immune ku mbeera gye bataddeko n'agetinga immune. Ekigambo immune kya Luzungu wabula kitegeeza nti okumanyira ekintu nga tekirina kye kisobola kukolako wadde okukyusaako embeera n'ogimanyiira nga tekirina kintu katugende nti oyina omusujja negukonedde muli wagumanyiira yeyembeera. Kati bannayuganda basinga obungi bali immune ku mbeera egenda mu Uganda bagimanyiira bali awo. Kyekisooka. Ekyokubiri bakimanyi nti gavumenti tekyuka. Bakimanyi nti gavumenti tesobola kukyuka. Ekyo genda okinenyereze ku ground okola research. Bakimanyi nti gavumenti tesobola kukyusa. Bamanyi nti gavumenti ye Museveni ne gavumenti n'abantu bafuga nabo nti ye gavumenti. Kyovula gati balina obuyinza munnaye balina obuyinza. Takimanyi nti obuyinza buli mu bantu. So kati njagala olabe level y'abantu betudiringa nabo. Level y'abantu betudiringa nabo. Amanyi nti gavumenti esobola abali mu buyinza teggwanga lyabwe nti bali buyinza obuyinza n'atamanyi nti obuyinza bubwe. Ye tamanyi nti obuyinza aga obuyinza Museveni ye nannyini nsi ye kyamanyi. N'okumugamba nti we are under occupation. Nawulidde nombu yagamba ekigambo occupation ekyeki takimanyi naye nga tulibannyonnyolano. N'omugamba tulwana gavumenti ya Museveni naga okutta abantu kubanga tebannatta wuwe bawambye tebannawamba wuwe. Owulira omwana batasomye tafaayo kubanga waali ali anywa. Amasannyalaze ne gavaako tafaayo lwaki amasannyalaze gavuddeko. Amazzi ne gagenda tambe lwaki amazzi gavuddeko. Amasannyalaze gagenze. Bagobye mwana school fees. Tafudde mwana yatule waka mumanyi kasina fete twasoma. Kubanga babatadde mu mbeera eyo. Kati omuntu ali nnyennyonyi n'ave Uganda bw'atuuka n'aloza ku kye bayita development ne democracy. Abeera mubi nnyo. Omuntu ali nnyennyonyi n'alaba ku development, democracy, rule of law, n'emirimu nga giri available anytime, oyo abeera mubi nnyo era tasobola kuddamu kwagala gavumenti ya Museveni era ng'ayagala eggwanga likyuke. Omusajja akutadde mu mbeera nga buli muntu mu Uganda kati afuuse kitagasa. Nze naawe njala tukkirize mu ggwanga etteeketeeke buli sekita ematalinga mu bulamu bw'abantu. Buli sekita ematalinga mu bulamu bw'abantu etya. Obufuzi obw'ennene obumatalinga nnyo mu bantu baabwe bukulembera tebukyalina matukulu. Eddiini ematalinga nnyo mu kunakyalinga n'okulaakulanya eggwanga n'okukuma eggwanga mu mirembe. Eddiini tekyalina makulu. Bannabyabufuzi baali bamatalinga nnyo ku ggwanga eryo. Where are they? They no longer matter. Why?
they lost credibility in the public. Abana ne batekinga over obuvunanyizibwa. Waliwo abana bola nga takyayagala kumanya who is an MP. Nga asobola okunyonnyola ensonga MP gyatasobola nakunnyonnyola. Era kyekisudde banne byabufuzi. Muganto zani banne byabufuzi baguddira kukwata balonda. No. Ekibasudde tebakyayina relevance mwagiba kubanga you took over your responsibility. So it's high time to take over your responsibility in other sectors. Kubanga olemo kutwala obuvunanyizibwa tiri agenda bokutwalira. Obuvunanyizibwa buli mu Uganda si bwa Museveni bubwo. Museveni mukozi nyongero kyujjukiza tebaayo mbuzi mbaata obengege yonna ekugamba nti Museveni nanyini Uganda. No. Museveni si nanyini yensonga lwaki ajja n'asaba obuyinza mu campaign. Mukozi is a public servant. Muhozi is a public servant. Nyolo okuba nti bo bakitwala nti bafuga bajiga. That's why nti bajja kunoonya gwayogera ebigambo ng'obuusa banna Uganda okumanya obuvunanyizibwa bwabwe. Bwe tunakitegeera, njagala okitegeere. Ekikunoonyesa n'okwagala okutta kubanga ojjayo obuvunanyizibwa obubwo n'okutegeeza abantu abo tebalina kye bali obuvunanyizibwa bwo kye kikunoonyesa kye kinoonyesa ekyo bale tokimanyi. Kye kikunoonyesa kye kinoonyesa. Njagala ombuulireyo babbuloga bw'omula mu Uganda ani abanoonya. Babbuloga bw'omula ani abanoonya. Babbuloga bakeera okuvuma n'okuwemmula buli kimu kyonna ani abanoonya. Ani anoonya bamalaaya batandise okwetundira ku TikTok. Ani anoonya ababbi abafera mu Uganda ani abanoonya. Lwaki banoonya ggwe? Kubanga obuusa omuntu ti Museveni mukozi wo. Museveni mukozi wo. Ne kati ate gwe boss ate gwe bafudde omwavu mponga byoyoganya okutegera obuvunanyizibwa bwabo. Omuvubuka yakoze ka video kade ka second sana nagamba nti lwaki banna Uganda mudduse gwanga ne mulirekera abanyanda bazalanga obuuka. Kubanga ye mission niyo mwana yabanyonjere ki mwaganyo kitegera. Lwaki mwaganyo kitegera? One. Nakino kakibanyonyole. Ababbi tebakola program bagenda kubba. Ababbi tebakola program we bagenda kubba bago bagenda kubba. Bamugwira bugwizi. Kati naffe baatugwira. Nenga kye kitugwisa. Kututwalako byaffe. Bitya. Abazibagali nti buli Munnayuganda yandiyagadde okuzaala n'ekimuganya okuzaala mbeera mbi. Naye bano olw'okuba nti ssente weeziri baziri eggwanga they are just buying off the country. Museveni and his people they are just buying off the country. They are using the taxpayer money okugula buli ekyetagisa okugula. Baba bafandinga okuzaala ng'ebinnyira babafandinga. Abaana bakalo mawudenga baga tufe tulina ssente mbitanda, tulina ssente mpitirivu kubanga they are there for that. Mwe temulina ki ekiggana okuzaala tolina ssente. Tolina woosula, omwana togenda muliisa, togenda musomesa, ye they don't care oba omwana asome batasomye. With the time abaana bye basoma. Kati njagala nkuggyemu obusiru obutegeere. Genda otandika okunoonya nursery school zonna eziri advanced muko baana kyabasomeramu. Genda onoonye primary school eziri advanced muko baana abasomeramu. Genda onoonyereze secondary schools eziri advanced muko oboze baana abasomeramu. Genda onoonye university zonna kati zisinga obungi baana abasomeramu. No way yandibadde akolifying but time etuuka ne babeera selective. Babeera selective batya. To the extent bajja kulanga nti waliyo intake. Nengo already efu babituttedda weebiri. Ne bakola shortlist oluvannyuma ga nti omwana oyo teyafunye ekifo. Ng'amaze okubba nga bali mu bantu baana baabwe.
Scholarship zonna eza state zeyina okuba na Uganda both local ne ku international level bana bazirimbaana baabwe lwaki balina kye bazimba gwe kyotamanyi gwe buuza omwana wo ng'omanejinze kano kali kurusho nnyo buuza omwana wo ng'omanejinze ng'olinamu akasente buuza omwana wo ku ssomero gy'asomera baana ki abasomayo mubuuze abaana abo olina mikwano gy'emmeka do you associate with them oba bakusosola mumbadde mulowooza nti okusosola kuli mu bazungu n'eddaaga amasomero wattu gasosola kino nkigamba buuza omwana asomera amasomero galimu babasosola fedda bwe twasomeranga nga kusomero ndako emikwano nga 10 naye ng'olina omwana gw'ogenda naye waka nga bana basatu nga muzadde wamanyi these days buuza omwana wo abaana ameka bamanyi mikwano gye babasosola ekyo nkikugambye genda okikolako research mwali muwakana nnyo lwaki babasosola kubanga balina ekintu kye bazimba nti mwe temuli kiraasi zaabwe muli kirala bwe bakikulagidde mu public mu politics bakikulaze mu business bakikulaze mu ddiini bakikulaze buli wamu gwe kyenjogerako loza kipya Nero jasangayo musiru ng'ali wano nga kyenjogedde bimuluma kubanga ekitakulumye otandika otya okukomentinga contrary ku kyenjogedde kubanga jala soka babuulira ensi bamugira basibu eri ensi etambula bulala nnyo mu Uganda bwe mulina kye mutamanyi n'ekiraka nti babuuse mujja kunsasula oluvannyuma wetwogerera essaawa zino amateeka amapya gajja ku ttaka ku nsasula y'emisolo n'ebizimbe nakibanyumizaako kko ne mbagamba tayimu egenda kujja ng'omusolo gwe bakubiirinze gukulemeredde nga property bagitunze ku nnyondo nga ki ekitunza property yo kiri under the system gy'otamanyi kubanga bakubiiringa omusolo kati bagambye nti bagenda kuddira nini namba yo yebeefuuka tini namba kati under the same system nga oli obadde olina okufuna tini namba ogenda sasula omusolo kandi baddira nini namba yebeefuuka yebagenda osasulirako omusolo gwokimanyi nti someone can sit anywhere n'atandika okubiringa nini namba yo nga tolina transaction oba kintu ne batandika ogibi ogenda okweggukiriza nga olina omusolo gw'olina okusasula nga tolina sell tolina kintu kyonna kiwatunda oba kiwagula naye nga bagenda tini namba eriko omusolo gw'otamanyi gye gwava ate nga tolina mandate gudiscussingako okimanyi technically bagenda kikubiramu abantu babafuwaza babajjewo ku ttaka gubadde okimanyi tekijja obadde okimanyi tekijja kigenda kutuukako nonga musajja byogenda nga tuzobeza 24 bituufu nga bulijjo bwenti bwentiro bibagamba ne mulowooza nti nsaaka ne bijja kim pipeline ekyo kijja ekyebyapa kijja ng'omusolo gugenda kusukka
Lwaki kugenda kusukka baagala technically kujjamu mu Abaganda abadde balina ebyapa lwakuba tebanakinyonyola mu public kiyinza okusoundinga nti tekitegerekeka naye kibuuze ku ground nti ojja kugula ekyapa fuuti ekyapa kya eka bakugambe nti ekyapa kiri mu location kiri Ntebe nti ogenda okikyusa weetaaga okusasula omusolo gwa miliyoni 3 oba miliyoni 3 okenti okukyusa ekyapa kizza mu mannya g'omuntu onesasula omusolo miliyoni nti ye Ntebe Mukono Wakiso bwe toyongera mu Mpigi genda Masaka bagenda nti kirimu kamu kitundu oba bubiri genda Luweero ogambe nti ekyapa kyatuuse ddyawo 1 eyo na strategy ya kubakamula n'akubalemesa yakubakamula n'akubalemesa kubanga bakikola automatically bakimanyi nti bagenda basika mu ssere zituuka balemerera ng'ogenda gula ettaka kino kankulabule muganda wange abatunda amataka agenda kuguza nti nina ekyapa naawe ogamba nti nze njagala gula ttaka lya kyapa naye nga tomanye ekyapa kikyuka kitya kya ssente mmeka wewali okula n'okukomba essowaani olw'ennaku z'omwezi 24 genda otandika obibuuzaako bajjaga nti oyagala gula eka y'ettaka Empigi nti ye awo waliwo alitunda analagala miliyoni 25 nti ye akuwa transfer forms mukole endagaano nti yonguze ogende mulandizi bagende nti webale kujja nti anti kati omanyi wadde ekyapa okikyuse kya eka nti otalaga miliyoni 3 ogende miliyoni meka nti 3 tobanya ogende bw'oba tozirina ogenda koloti oba oguze fuuti 15 mu kitundu wano bitundu biri bize bagamba n'ekutuusa ekyapa ekyo nti kigendagera mu miliyoni 4 oba miliyoni 3 n'ekyo ogende lwaki bageza nnyo okuteeka mu mbeera egenda okukamula olemererwe be batwale kubanga they have money teriki wuno mu birufa lwokwagambye 30 decimals is 1.5 changing names that is gayaza mu birufa lwokusa 30 decimals efuuti mmeka ebintu bya decimal abantu babitegeera nkusa mu kurufa lwoku mubiru obulya abantu 30 decimals emmeka zo price zitegede eri mu kitundu okukyusa amanya mu birufa lwokutunyonyole wano bantu babuli 30 decimals efuuti mekuba singa omujjo manyi fuuti tuyamba otunyonyole wano onatugambye ffe batusaba miliyoni 6 mu birufa lwokwabuze mu birufa lwokwabuze ne bakugambye bano basaba miliyoni 6 ekintu kino temukimanyi bakikola mwe kubajjira ddala mu sisitimu bo era omukazi omunyano yalaga nti mwe abali abatasobola kuzimba bagenda bamenya abalina ssente bajje bazimbewo abalina ssente bebaani no 2 million twagala Saturday njagala abantu awandi mukulu faru njagala Saturday small zinyonyera ze fuuti mmeka Saturday small zinyonyera abantu ze fuuti mmeka kyenjagala kyokka Rahima 2 million zeza kizibera kuki 30 decimal zaga 15 faru kumbira ga ye fuuti 15 ze fuuti 15 ku 15 fuuti 15 bakusaba miliyoni mu n'ekitundu kati muganda wange oli mu diaspora oba oli Kampala oyagala kukyusa kyapa kyewaguze kigenda kufuukira agatto onagambye kyekyo akinyonyodde bulungi nnyo fuuti 10 kwasa 15 bakusaba 1.5 miliyoni okukyusa ekyapa ekyo ani azikusaba Uganda Revenue Authority oba minister oba lands yezikusaba zino zonna process bazitaddewo onagambye batusaba 2.5 15
bazikusaba okusinziira ekitundu kiwooli Kampala mukono wa Kiso Ntebe ekyo kiralamu kino kyonna process bagikola kulemesa nebira bigenda kujja mpola mujja bitegeera kubanga bagezaako nnyo kujja bantu naddala bannanyisango okubanga tebalina busobozi butandika kukola bintu byabwe kubiteeka mu nkola. Agamba nti alimba ojja kufunako example ng'etuuse ku ggwe ojja kitegeera. Wano tojja kitegeera naye kijja kumala kutuukako olyoka okitegeere nti bye twogera byonna bikola amakulu. Kati n'olw'ensonga eyo saagala bamalira budde njagadde obategeeza ensonga eyo mugitegeere bulungi munaamala ogitegeera mujja kumanya eggwanga gye liraga. Naye nga nnyongera okukubiza bannayuganda mwenna abali mu magye ga UPDF n'abali mu SFC n'abali mu gavumenti bwentyo bwe nagamba Anita Amongi muyambe mugyewo omuvubuka oyo ng'obudde bukyali. Bwe mutamuggyaawo mujja kwejjusa mwenna. Mujja kwejjusa mwenna kuba kati their main target eri mu diaspora. Their main target is people in diaspora. Abali wakabaga nti bo tubamaliriza. Their main target is in diaspora. Baina methods ziri bbiri either to compromise you oba okujjawo. Why? Banoonya bantu boogera n'abafandinga. Banoonya muntu ayogera ku nsonga n'abafandinga. Lwaki baaki banoonya ayogera? Kubanga okola ekintu kyamaanyi nnyo okuza okusaba ebasse ate tebaagala bantu bebasse tebaagala bantu baze okuse bajja bafuukira ekizibu. Naye kanyongera obajjukiza Museveni ne famire bonna nga ntwadde musale ne baani mwenna muli abantu batono nnyo just mukyalirake bulake just mukyalirake n'olunaku lugenda kukya temugenda kuva wantu awo nga mwesikiddewo n'akawande kizibu. Okusirika kwa bannayuganda si basiru ng'abaana ba Isirairi baabonaabona mu ggwanga lya Egypt ne bannayuganda bakyabonaabona ne time egenda tuuka nga temwinago mugenda kunyumiza. Nyongera okujjukiza nti eggwanga lyali baddemu abakulembeze ngiraba occupyinze Obote we yabeerera omukulembeze ab'eggwanga beeyagala ne balinnya n'abantu ku mitwe. Amini bwe yajja mu bukulembeze ab'eggwanga beeyagala nga n'embuzi bazirundira mu fulaati. Kati bali ku street ze Nairobi abalala bali mu Kampala bayagga. Tito Okello bw'atyo bwe yajja n'abalala nammwe mugamba mumaamidde buli wamu wabula ekirenga kyakutte bwe kiti buli omu oyinza okunoonya w'oyita nga tolabawo. Lwaki? Akamanyiro bwe kasukka ennyo abantu basooka ne bakuleka n'okola akamanyiro ne bakukoowa. Wali oliddeko emmere oba ekintu kyonna n'owulira nga ofunye ekikeeto we bajjagala. Kati bannayuganda batandise okufuna ekikeeto be bajjagala. Eniriyali tekitegeeza ki? Muli mu kaseera kazibu nnyo. Ottoman Empire yali y'amaanyi kyekyatuukawo. Roman Empire yali y'amaanyi kyekyatuukawo. Mutemuloza nti Tus Empire gye muzimbira mu Uganda esobola okulastinga tesobola. In fact ekoma nakati. Ekoma nakati. Mumuyinza okulowooza nti abantu bebase basiru. No. Bapulaninga ku makya n'olweggulo. Ne mu kupulaninga okwo ekinaba mujja kiraba kwate mugenda kutta mmalewo bantu. Ojja kutta nze eveeyo omulala. Anaavaayiza okuba mukambwe kunze. Eri abasajja n'abakazi abakulidde emyaka nga baagala kulaba ku ggwanga lw'ekyuka mirembe. Wattu kyekisinga obaluma. Baateekamu ssente zaabwe n'obulamu bwabwe nga balowooza bagenda kulaba ku mirembe bw'ekikyuka mu Uganda. Kiganye ng'oyo puresha yokka yeemutta nti nafiirira kyeggwanga lino.
abaana b'abantu bamuwangangusa abadduka gye bali nabo basirise balinda budde n'abaalya mu Uganda olukwe nga bali mu diaspora gye bali nabo baagala kuddaka wadde baalya mu nsi olukwe. Nze sirabako bantu basiru kino nkyogerera mujja kunyiigira buli munyarwanda ali wano buli mu famire ya Museveni ndera ka specifically ka group ka Museveni kenjogerako sirabako bantu basiru nga mmwe. Lwaki muli basiru? Bw'omanya nti okoze bikolobero bingi olina okwejjusa ne mmwe temulina dde kyetuyita remorse okwejjusaamu mwisigala mulemezaako. Muzimbye amakomera mangi nnyo abaliyo bonna baliyo mu bumenyi bw'amateeka ate mwe abalina okubeerayo muli mu kibuga mutaayaaya. Mussa abantu bangi nnyo azifu mulina monopolo okutta abantu. Buli kimu kitutte n'ekibuga mukyeddiza almost 80%. Naye ekyo ekibuga kyaliko bannyini kyo. Where are they? You think they are asleep? Some of their relatives, they are still there watching each and everything, step by step. Essaawa zino singa mbadde muga nti muli bantu nga mulina kye tuyita humanity, essaawa zino mwandibadde buli muntu yenna mwamutadde edda gwe mwasiba nga mwetondedde eggwanga ku bikolobero bye mukoze. The fact is namwe mukimwe mukoze bikolobero. Mwandibadde mwetondera eggwanga nti kale eggwanga mutusonyiwe twakola ebyatusobako mutusonyiwe eggwanga ligende mu maaso. Nay, you still placing. You can't place forever. Ne motoka za Formula 1 webazisimbula sije zimalira. Kati mwe mwefunde ba Formula 1 continuously ejja kuvaako omupiira era erina okuzikira. Naye ezikidde etya esanzeewo ki? Gotudde wako oli ku mmeza oli kussa bali bazita buki sabwe onywa muwuuta muli ku bigere bya nte mulya mulunda nte zammwe bakomere be mwasibira obwene bali makomera bali achachu nga nemmere ennyini mbi. Gobadde okimanyi budget ya Minister of Internal Affairs mwe mugenda ne Uganda prison bafulumya budget nga buli muna Uganda ali mu komera ayina okulya emmere ennungi ng'agira bulungi nnyo n'awoomera n'emuzimba omubiri. Naye abantu bonna abasibe tebafuna mmere eyo. Bafuna ki? Balya chachu. Chachu w'embizzi gwe baba baliisa. Bakuba ekikongolero ne kasooli emmere gye balya mu makomera. Can you imagine? N'abasibe balina freedom. Kati kino kankikulye Museveni. Mu nsi zino n'abasibe balina freedom. Abasibe balina freedom mu makomera gye bali. Balina freedom abantu babo balambulako. Balina freedom okulya obulungi. Balina freedom okusula obulungi. Balina freedom okufuna obujjanjabi. Balina freedom okusoma n'okukola buli kimu. Wabula mu Uganda mwe mukwata ebikongoli ne mbikuba ne kasooli ne muwa abaana b'abantu emmere eyakacacu ne mbalisa ng'embizi. Omwana atuuka okuva eruzira ng'emabega wonna wafudde olubuto lwonna lufudde. Gwe genda onoonyeze ku baana bonna bavudde mu kkomera abasinga obungi. Agenda okuvaayo nga sisitimu ye y'olubuto yonna yafa. Era tebatera kuwangaala nnyo. Batono nnyo bava mu kkomera n'awangaala. Kiki? Endyambi. Tosobola kuliisa baana banna mu bikongoliro. Osobola birya. Tosobola kulikulutinga baana bannamu ne mbatwala amagye. Omwana amala omwaka nga tomusasula musaala. N'olikulutinga aba poliisi ne bamala omuntu bamala emyezi mukaaga tobasasudde. N'otuuka batunda mu nsi z'abaddugavu ku lukalu era n'otabasasula. Buli avaayo kati kambabuulire. Abaana bafiiridde Somalia, it is intentional okubatta kubanga babanja. Abaana bafiiridde Somalia babatta intentional kubanga babanja ssente zaabwe. Oyo ejjedo n'agamba ejjeno w'amagye.
Abaana bali mu kufiira e Congo intention baba tabakimanyi kubanga babanje tebagenda kunyunyula family zaabwe ne bamuttirayo. Buli avayo complaininga ku kintu kyonna mabuusu mbwagonde ajemedde amateeka tosobola kuyisa obi musiri. In fact abantu abasinga okubeera respective mu ggwanga asooka musirikale. Abasirikale ntegeeza ow'amagye, ntegeeza owa poliisi, ntegeeza owa prison n'abalala. Abantu bano tebabasasula, abantu bano balya bubi, abantu bano basula bubi, abantu bano tebalina future, n'abaana baabwe tebalina future. Abasajja bosanga banywedde omwani bagwa ku kkubo not because baagala okutamira, no, balina embeera gye bayitamu. Addako ye musawo, omusawo n'ogaana omusasula ng'ate okimanyi yalina okujjanjaba omulwadde. Kuyosuya omusawo oyo wajja ne stress agenda kukola ky'omulwadde, oba wayosa balwadde bamaka bagenda okufa. Addako ye musomesa. Gwe naawe kennyini diddigi abaakusomesa baali basomesa naye tebasasulwa bulungi era tebafuna ssente zaabwe. Nyoga mufuga gwanga mulina billions of money. Kati n'okwata ssente oziwa abatujju balumbe lumbi miliyoni za dola omuntu omu naye nga abasirikale si basasule. So ensonga zino zirambuludde bulungi nnyo era njagala zifundikira, naye nzifundikidde ntya? Njala nfundikira akatambi ka leero mu bigambo byange bino. Okusookera ddala nkimanyi nina abantu bangi benyiizizza mu nkyukakyuka. Nkimanyi nina abantu benyiizizza bangi mu nkyukakyuka. Bangi nnyo bamanyi mbanyiiziza mu nkyukakyuka naye sijja beetondera. Lwaki? Nali nsevinga president na kibiina. Nkiddamu nkimanyi mu nkyukakyuka muno mu kibiina kya National Platform People nina abantu bangi benyiiziza naye nabanyiiza nsevinga president na kibiina katosobola beetondera. Bobanga wali mu lutalo lwakujjako Museveni akujja ku government nga nakwogerako nga benayogera byaliwo sobola kwetondera. Ekyo sisobola nkibagambye mukitegeere. Emyaka gye mmaze nga nkola video zino bwe mba mungoberedde sikolangayo video nga nengeza comrade yenna oba nga nstitchinga mu video ye eyali akirabye ekajje wano. It is on record. Nkola video ku machano olw'eggulu ebbanga lye mmaze sirengeza nko comrade bwe tukola mulimu gwe gumu ng'ayogera ku social media oba okusitikinga mu video ye. Lwaki? I give respect to them. Mbawa respect. Era mwe bali mulimu gwe mukola. Ne gwe yali akutteko video n'ositika mu video n'onengeza n'onvuma sirina buzibu naawe. Lwaki? Twawukanya entegeera. Ate si buli muntu nti ategeera. Abantu ambaliwo okutegeera agenda okutegeera ensonga ng'obudde bugenze. Kati njagala bagamba benyiiza oba bennanyiiza mu struggle sina gwe ngenda kwetondera ng'oli wankyukakyuka. Lwaki? Kubanga mba province from day one buli kyenjogeddeko kituukiridde kibaddewo. Kati banakunyiiza ntya? Okujjako nti mba nakuba mission yo ye temanyikiddwa. Mu struggle twetaaga mu bantu ba religion, tetwetaaga mu bannakigwanyizi. Mu struggle twetaaga mu bantu ba religion, tetwetaaga mu bannakigwanyizi. Bannakigwanyizi baziza struggle emabega. Bannakigwanyizi mugobya abantu mu struggle. Bannakigwanyizi muleesa abantu okutandika okubuusabuusa struggle. Lwaki? Kubanga ogenda n'okola ekintu nga kiri contrary ku muntu ky'abadde alowooza.
ate nyongero bajjukiza siriwo kusanyusa buli omu kubanga singa nasanyusa buli omu kitegeeza abantu bangi bagenda sigala nga batambula nga bakola ebikolwa nga tewali aboogeddeko ekitali kituufu okitegera bulungi nnyo nze nkera ku makya naye nsanga ku simu yange message ze simanyi bungi buli muntu ne muddamu nga sibamanyi nako lwaki bawa respect namwe namba wa respect segulumiza era sibagamba nkoti nze ndi kino nkola kyenteekeddwa okukola ate era nina ekintu kimu kye mutamanyiiko singa obeera comrade n'onkolako olutalo sikunyiga nkuleka lwaki nabagamba system yange enkozesa eri ignore and delete. I ignore you and I delete you. Sikunyega. Ye system gye enkozesa. Bonkola ke fujjo I ignore you and I delete you. Sikunyega sikumalira ko budde. Kubanga singa mbazira ku ekyo mbange nakumala budde. Ate nyongera kubajjukiza sina utalo na comrade yenna oba muntu yenna. Okujjako alundinako kuye. Tuyinza okufuna misunderstanding ku issues olwokuba nti bulimu alina ideology ye neti kinfula mulabe gy'oli. Tuyinza okuba twawukanya mu ideology ne formation y'ebintu but tekinfula mulabe gy'oli era siri mulabe wo saagala ntwale ndi mulabe wo nedda kubanga ffena golo yaffe eri eki eriemu okujjako Museveni by all means. Njala otwala mu kisa guno okwebaza bakomredi mwenna abali mu struggle n'abakyagirimu. Struggle no ereeta obusungu enyiiza ereeta entondo era abantu bangi bafuna entondo banyiiga olw'ebintu ebimu batategeera ebigenda mu maaso. Naye njagala bagomya enywera yeerima buli kimu kibaamu. Mukitegedde bulungi nnyo. Ekyo mba nkimaze. Bannayuganda mwena gye muli oba oli wako bali mu Uganda ngenda kusaba olutalo tebalulwanira lutalo lumu tebalulwanira lunaku lumu olutalo lutwala ebbanga okuluwangula wabula mu process oba mu nkola ey'okulwana olutalo luduwangula lugiramu bintu bingi nnyo mubeeramu obusozi ebisirikko obuyiringito ate mubeeramu n'omuseetwe saako n'obuseerezi. Boyita mu bintu byonna oba ojja kuwangula. Ngenda kusaba ne oba wanyiiga ng'oli mu sitwanga lw'ekyakunyiiza ng'oyagala ggwanga lyo. Lwaki liteekayo eriiso? Teweggalira togenda kuggwerayo kuba teryagenda kulwanyisa gavumenti ya mutujju nga tewenyigiddeemu olina okwenyigiramu. Bw'otenyigiramu ngenda kubuuza omwana agenda kubeera mu nsi ki gy'otalwaniridde. Ng'essaawa zino abantu bagitutte. Agenda kubeera mu nsi ki ng'ensi bagibatwalako. So, njera okubaza mwenna abaagala enkyukakyuka n'abagibaddemu mukaabawo kibusinga okwagala abagisapootinga. Wabula nyongera okujjukiza okutya mulabe waasooka ate bw'ofunanga ekizibu sooka okakkane topapa fokasinga. Bakomredi bangi manyi musanga okusoomoozebwa naye mugume okusoomoozebwa kubaawo. Baganda baffe bali mu makomera tubasabira n'abatannajja kulabikako gye bali tetumanyi ki kye bayitamu naye nga yensi mwe tuyita. Bangi bawambiddwa abalala battiddwa naye nga ekitwawula entegeera y'ensonga lwaki gulwanirira awambiddwa asibiddwa naye ng'eri agenda okubuuza agenda okuga nti Kyagulanyi awambisa bano mugamba ani awamba abaana abo
nti Kyagulanyi attisa abaana ani atta abaana abo lwaki tufokasinze ku abatta lwaki tufokasinze ku abawamba era buuza lwaki abatta kyebakola kimenya mateeka tekimenya mateeka kyebateekeddwa okukola naye kati olina omusanga alina omutwe azaala alina n'omulimu akola naye kati Kyagulanyi attisa abaana omubuuza ani atta abaana abo okusookera ddala nti gavumenti Kyagulanyi gavumenti ani awamba abaana nti gavumenti ya Museveni Kyagulanyi nti siyabo kati abantu ekikanga ekyo eyo yemu ku narrative ya Museveni bagiyita blame game ateekawo ekintu ate n'akiteeka ku muntu omulala ebyo abadde abizannya ebbanga lyonna blame game ate ye mukolera lwaki mukolera nti baddira n'ekintu ekibi ne baagala bakifuula ekirungi eri abantu era yenkola gyakola nti akolako ekikolobero n'akunyigiriza ate omuyambe ekikolobero kye yakozeeko okifuula ekirungi yenkola gyabadde akola ebbanga lyonna kati abasinga obungi bali tebumanyi nti n'omukyala ne bbawe gwe battira Entebbe omugenzi kati mwami Mutaaga ne mukyala we babazizaayo e Switzerland gye bali bagenda Switzerland ndowooza ya babaziza bagenda baziika famire yasa bana bazoti kubanga ababatta baabula kikulaga kiti abantu balina obunyiivu balina obutali bwenkanya ekyo mbadde mukimanyi kyayise abaana basitudde emirambo gya taata waabwe ne mama bagiziza essuukiza bagenda giziika singi this week bwe mbaserabidde bagenda giziika lwaki kubanga tebeesiga system yajja maama waabwe ne taata waabwe baba tutte so bagenda kudda bagenda baziika eri naye nga basajja baganda bakazi baganda babatta ne babalemesa ensi baze baziika ku butaka obutali bwabwe g'osuubidde abaana basanyufu nkubuuza osuubidde nti abaana basanyufu era balidde Uganda so bw'otayogera ku nsonga zino ogenda kwogera ku ki nawe enkya bajja kuttira ogwo togenda funa kumanya ani yamuse togenda funa justice abantu baffe olina obwegani mu America gundi yagudde bamusanga agudde ekimuse mubadde mu for play oli yagudde mu kinabiro naffe mubadde mu for play tuli muntu mu Uganda yefiira kati gyonna mizannyo gy'abaana abantu nebbo tebafa tebaziika tebafiirwa tebafa tebasi Museveni tafunanko challenge mumutidde omuntu omwana we tafunanko challenge n'olunaku lwalifuna challenge nga bw'asaabaana babanne baga nti batise omwana we Museveni ajja kudduka emisinde ekyo nkibagamba Museveni alekera ku makya nti basse omu ku baana be oba ku family members be Museveni ajja kufuna akatenga ajja na kudduka ne the moment muleka nabanga atambula butambuzi nga talina pesa yali mugiddwako oyo omunyalwandiredo tusaanya kuba manyi tuli basiru wano mwine ngombe egamba oba ogenze mambuka oba maserengeta oyina kudda wawe kubanga walungi kubbo si bwe kiri kubbo si bwe kiri fetugamba oba ogenze mbukiika kono mbukiika ddyo ewaka wasigala we walungi kubbo si kyekyo buuza omunyamugambe nti wawe munyalonda agenda kuyomba mubuuza agenda kuyomba tayagala muyita munyalonda kivanga nti fetuga east or west home is the best gawa munyalonda east or west mugende Rwanda is the best agenda kuvuma agenda kunyiga kubanga tebakimanyi ki kye bali. It's enough example to show that those people, they don't trust themselves. And these are murderers. And they don't settle for less. And they don't negotiate. So if you are dealing with people who don't negotiate, and their conclusion in each and every problem is to remove the person whom they think that is a threat to them, that is the only solution they have. So don't joke with them, because for them, they haven't lost anything.
Their families are still intact. But every day we lose. Every day we lose valuable people in Uganda. Museveni tafirwanga omuntu ali crucial mu family ye. Tamufirwangako. So we are dealing with Poganti East or West whom is the best nenga tava Rwanda bajja kuganda boti baagalayo. Wakati gobogende Dubai olabanga agenze Bulaya. Omunyarwanda wajje Uganda olabanga agenze Dubai mugamba dero ndagenda kunyigira. Wachi. Bajja kuimba kayimba kabucha malwachi temonjagala. Tebe yagala bobe nyini. Batunuli nachulo tebe yagala. Bayina ekintu ekibatambulirako. Solution yabwe. Bwe mufuna botakanya gwata oyina kuvaawo ye solution tebayina they don't have a solution in problems. They don't solve problems. Mikale they don't solve problems. They just finish up whoever they argue with. Gobanga bakujjawo, that's their solution. Kibayina kintu kirala kyonna. Ekyo kibagamba. Yeso orachi abantu basinga obungi mu Buganda bayina properties baba sebusi. Kubanga when you argue with the Muganda who is rich, ajaga no, I'm not interested in your money, property and sijituna go, okay, twajituna no problem. Ngatambula. Ngo kusindikira bate munga bakutta. Nga yadiringa n'abaana bo. Ekyo mbadde mukimanyi. Kino kikubuulira for them bakutta ne gwe tosobola batta. Abaganda bedda tewamukyamangako mu busimo jje mukanka simo twala takagando situna kuba sagala setaga sente zina kyenzagaza. Ngobunyalaga okay no problem. Omanchi atuka ngadde uwe nga batandika okunonya mu konta nga banoonya batemu nga bakutta gwe eyaganye. Then they will deal with your children. Bakola detteeka liri eribalaga nti the moment omuntu omukulu afananyiri bintu mu myezi mukaaga administrator general alina okugabanya ebintu ebyo equally ku baana. Ekyo note mukimenti yo nayo task weeri eri mu system etambula. Waito chimanyi. Gendo okinoonyerezeko gye kiri. Bwe bajja ku muntu yenna omuntu nga mugagga alina ssente z'owa family nga balina ebintu. Noba temulina bintu nga mulina beetaagawo. The moment ogaana, they don't tebakuyombesa. Banoonya butya bakutta, for them they are going to deal with the children. Oba mukazi. Oba omuntu yenna aliyetedi kugogo badiringa naye gogongo wedde. Their solution is to kill. Gwawunye lwaki bonna abantu abagagga bali mu Buganda basinga obungi. Properties zaabwe zonna ziyisaawo. Business zaabwe zonna ziyisaawo. Kubanga eri kiri mu system ebakikola temukimanyi. Temukimanyi. Yatemanyi wa operating ne mujjabba manyanga kimaze kutuuka muki mu nyumba yammwe. No ensonga eyo. Banna inakulaba kakuna aba achadde mukkiriza okugenda kwange kuno. Video mugitambuze eno mutegeeza abantu saagala bapape. Teri asobola kunza Uganda. Wabula wano n'okuvaawo kye mbagambye. Musabire nnyo president, musabire n'eggwanga. Awulidde akatambi kano ng'okaggyeemu amakulu kyusa obwongo bwo ojja kutegeera. Video ewedde mukaba 13 mpeera mwiraba mbaagala nnyo.